Noja singa mulambula. Ne wabanga mulambula. Stage aje wana alabenga ajitulira alambire ku stage yo labda. But what we can only tell you is that the police is going to secure you. Yes. Police is going to secure this event before, during, and after. To make sure that people enjoy themselves. Abantu bajje banyumirwe kubanga police egenda kubeerawo tugenda kulaba nti tukwasaganya ebitongole byonna ebyobukuumi kulaba nti abantu banyumirwa. Abantu bajje banyumirwe balabe nti bakusupportinga ssebo. Bwekiri Ghetto Prime Minister mwebale nnyo mukiwulidde security gulugulu bonna bagamba okukola kiki okirabe security gye tulina ye mulambuzizaamu kugambye simanyi kati mbagambe kyekira mbagambe nti no kulwa mukaaga mwenna mujja ku lwa mukaaga bambi yaman kyakabe nnyo bless big up everybody yaman abasebo ne banyabo njagala kusooka kubeebaza okubanga mututa obudde bwammwe ne mujja waneeno era nga kyakabe nnyo twongera okubalambululira ensonga eno nti bintu bya ddala olunaku olw'omukaaga luneeno tuva ku security clearance abakulu bonna okuva mu bitongole ebyenjawulo ebikuuma ddembe bazze ne batukakasa nti ne spokesperson agenda kwongera okutulambululira eggwanga ku kyekigenda obeerawo nga bw'olabye oyo mwami atunnyonnyodde nti security egenda kubeera tight era abatuuze mwenna bannayuganda tubakoowoola abawano abali mu diaspora abali erudda wa yonna mujje eno show etugata fena wamu mujje tunyumirwe mu celebrating n'omwana wamwe gwe mukuzizza mu industry. Mpozi sagala kubagamba kiralo olunaku lwa mukaaga era mwena mukimanyi wuhu yaha woyo bwekiri yaman abayimbi bangi abagenda okujja era buli kimu kigenda kubeera nga kikwatibwamu fefe nyini olaba kino bageto be bakyekoledde bambuuza basponsa bambuuza baani waliwo Sherry Coco Homes LLC abasafe border tulabamu abantu Firebase gang so kitegeeza kintu kyaffe bageto youth fena twekyaddemu sanyuka sagala kujerabira era nga mwana kyakabi nnyo mwana mutulaze love y'amaanyi nnyo naye nga naffe kye tulina okukola kati bwe tulina obasasulira wali bwe mugenda okumalirayo ezammwe bannayuganda mugule tickets mujje bangi nnyo buli munnayuganda ali eyo agambe munne buli munnamawulire ali wano atambuze amawulire obudde tulina butono nnyo okuggusa kinene ekintu naye ng'olunaku lwa mukaaga naki kulabisa labisa wangi bibuuzo yesebo nsaba ku bibuuzo amanyi abampita abe okuba Case Media yesebo tukumanyi nga ghetto boy era nga tulabanga security yonna eriwo omuntu teyeeralikirira akasimu ke ekituleese wano y'ensonga eyo okukliaringa security nti bageto youth bonna bwe njagala ombuulireyo kushoza bageto youth bonna ffe tetuli bakozi b'ebyo ffe tuli bakuumi ba ddembe era buli omu akimanyi bulungi kitulina okunyumira kino ekintu ng'ate fenna buli omu bwekola ki bwakuuma munne so lwaki ate mu ssanyu tuteekawo amaziga nedda ekyo tetukikiririzaamu ate tetubikiririzaamu ebyo yesebo emiryango gya kugulawo sawa zigenda kubeera saawa 4 ez'okumakya in fact baggulawo nadda bambi kubanga olwedde waggula ebintu alina tiketi ya solo camping alina olukusa n'agamba nze waneeno ennaku z'omwezi nga 26 ku lw'omukaaga nawambaawo era kati nkampinzeewo emiryango bagigula nadda just waliwo abo tubadde tulinda be batannatuuka. Okay, Anzaroni, back to the final. Yes, sir.
adova ttake okuva ettake nofunamu obutakkaanya entebe aze wakoze what happened? What really happened, just olwokuba abantu baali bangi abankimye ku airport, police yo nekifunamu obulala negirabanga oba unlawful procession, but twakisetolinze n'abakuumi b'eddembe. Buli mulenzi n'afulumayo ne babadde balina piki zaabwe ne bazibadiza, era nga omukolo gugenda mu maaso. Teri kye tugenda kuyimiriza banaye mu kino eno. Ffe tulina genda bugenzi mu maaso. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yenze Bilangilangi muganda wono noli. Nze ndi muganda wa buli omu ate nga nze kyensinga okuyimirirako ntunuulira nnyo ebintu ebitugatta okusinga ebitwawula. Music ye mama waffe era entertainment ye industry ffenna ffenna etufeedinga. So omuyimbi yenna ali eyo ng'alina mentality eyo nkyamu nnyo jangu supporting artist muno tugenda kutwala Ugandan music mu maaso. Kino ekintu tekiriko kwekuusa ku byabufuzi, tekiriko kwekuusa ku bya ddiini, tekiriko just tugenda kunyumirwa eddiini emu music, tugenda kunyumirwa party emu music. Bwe kiba kibiina nga kya byabufuzi togenda kirabawo waneeno, wabula tugenda kubeera ffenna nga tuli mu linnya lya music. Era yenna ajja n'ebiruubirirwa bwe bityo bambi abintere mu bbaasa abisindike ewala, nze ngenda kubeera neeno nga tukuba music. Abayimbi batwala obudde okulanga ebivulu byabwe. Tuli basanyufu bannamawulire abamu bagezezaako obeera naawe. But do you think this is enough for you okukola ekivulu within 1 week? N'okiteekayo. Ekintu ekyo nze manyi bannayuganda bonna bali mu kulaba TV bakimanyi show yaffe ya Lwamukaaga, era omuntu yenna agezaako okugamba mbu bannayuganda tebakimanyi, bannayuganda nkimanyi mwenna abalaba mukimanyi show yaffe ya Lwamukaaga era nga bagenda kujja. So yenna agamba mbu twalanze jjo, twalanze luli, yenna amawulire w'ogafunidde ne bonna bogafunye shiewedde era jangu. Zex, ekivulu kyaffe ekya Labisa kirina cause. Of course, we're doing it for a cause. We're doing it to change communities. Okulaga nti obulamu buli kimu kisoboka. Bw'obanga omanyi Zex okuva gye yava mu Ghetto Voice Search Bobby nga amu screeninga ne waneno wentuuse, lwaki oba tojja non-supportinga kubanga kiba kiraga ghetto youth kati ate gwe oba oyagala ani? Oba oyagala ate gw'olabye ng'akola kino oba kiri. Njagala bannaaye bannayuganda bonna abasupportinga Ugandan music mujje mumpagire tugende maaso ne music wa Uganda. Yes, sebo. Essaawa eno ndowooza ebibuuzo tubirekeraawo kubanga nyina ogenda okukola ku rehearsal era mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo. 26 tuli wano mu kifo kyennyini ow'eriisa erimu atemye ku waabiri omukadde abuuze omuto. Eno show ya Firebase sagala nkibuusebuuse oba ki, eno show ya Firebase geng tewali yadde adogodayo. Tegeera buli omu abanga amanyi kye tugamba mbu eno Firebase oba omanyi kye tutegeeza. Kamera zonna zitunudde mu kifo kimu Lugogo grounds, ffenna tubeereyo. Firebase naki mwebale nnyo.